This is Rampantilla already in the danger already. Ya Rabbi ya Mungu obaga lero ngatandikire naye ngate nina okubanga nga sosotola gw'omufumbo ali mu relationship na wasubira okubiyingira sembera anti kano tugenda kunyumirwanga n'okuyiga tukola ki bwe tuyiga kwaniriza ko mulungi mwagala mpuliriza kufifijera news akanga manti okola kyamaanyi nyenyi ddala kwanga tehoje kumideko giba gyotusinzako engala olunako olwaleero kansuubira nti beri bulungi yona gyosinzira ntandikidde wano ku mwanyinange amanyiddwa nga Matiansi muyite Mathias Walkaga meya w'ekibuga ekyaki ekyekyengera ya omukrono yavuddeyo bw'atyo ng'ali waliri ku Anikat Sabula nagera maaso okubanga ate atutangaza mu nsonga z'amaze ebbanga nga yeegaana ngera omanyi enkola y'abayimbi abasinga ba social media in-laws babakalakata ne babakalakata naye nga beegaana n'amala n'agamba nti amazima amatuufu gali nti kankiriyalinga eya nayagalako ku mukyalo yamanyiddwa nga Kemisera era nga twaliko mukwano guli gwennyini Superlubala emyaka 7 emabega era nga omwana ono gwe nnina wane waka mwana wa Kemisera ye maama wenze taata we bw'atyo n'atugamba nti byebyo naye byarema simukwatangako era simugambanga kwadde ekigambo kyonna byo tebiriyo jjukira nti omukyalo oyo yaliko mikono gy'omukulu amanyiddwa nga Haruna Mubiru era nga gye yava kati akasibeeyo n'omukyala amanyiddwa nga Mary Bata so nga ate saidi eno y'omukyala amanyiddwa nga Sheira Gashumba Carol naye bw'atyo yavudde n'agenda maaso okuba nga ataamira ensanafu n'agamba ba social media in-laws mukimalako akyagala nkoye jogo bw'oba omanyi nti byenkola tebikunyumira owulira nkukunamira buli lwennyambala bikini n'oyita waneeno n'ovuma you unfollow me n'abategeeza bw'atyo jjukira nti omukyala amanyiddwa nga Wene Nwaji yasooka okubanga ate munange avaayo n'abalira kamulali n'abategeeza nti munveeko bwemba nga byenkola temubyagala munveeko noono bw'atyo avudde n'abeera nga ate abaanukula so nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Amos Kigenyi ag'obuzaale mwana nzaalwa ye Jinja wali eri ebudonto bw'atyo naye yagenze mu maaso okubanga ate ayongera okujanjawaza ekintu ky'emisomo oluvannyuma lw'okuvaayo nga ye atikkiddwa mu busawo era n'akuguka wali mu ggwanga eri America kinajjukira nti omukulu ono yasooka n'abeera nga ate asoma kye bayita urban planning wali eri ku Macquarie University naye ndoozi agenda olaba nga tebijja mukolera n'alinnya endeege swi bw'atyo n'aba nga ate ayolekera mu ggwanga eri America yoga emisomo tebiba byangu abamu munnange tubiviiramu awo mu kkubo ne tugamba wannyo waawo ne tubikasukeri naye ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Titi Tabella yes olunaku olwaleero omukyala ono azaaliddwa gabadde mazaalibwa ge si yeka azaliddwa olunaku olwaleero bangi bagenda okubanga ate nkutuusako awo maaso mpolampola katono yes ba social media in-laws bagenze mu maaso okubanga ate bakola ku Pastor Bujingo bagambye nti yagala nnyo okukiika ku mukolo bo ne bagamba nti ffe tujja kumuteekayo lwampaka era nga woomulaba bamutaddeyo lwampaka n'alabikira wali eri ne bagamba omwana kakole ki kagenderemu awo munnange so nga ate omukyala yamanyiddwa nga Jessica Kayanja yabaddewo awo ku kiddo bulungi ddala ku mukolo guno ogw'amatikira naye nga olunaku olwaleero kinajjukira nti mazaalibwa ga mukyalo ono era nga awezezza emyaka 51 wajindaba so nga ate olunaku olw'eggulo gabadde mazaalibwa g'abalongo be yes nakato ne babiri abo boolengera era nga bo bawezezza emyaka 24 egy'obukulu omukyala wuuyo 51 so nga ate ye agenze maaso kubanga ate amukubako ka surprise kali kenyine Superlubalula n'agenda maaso kubanga ate ekintu akijanjawaza wabula omukyalo nalina obubaka bwalekedde abafumbo bonna abali ewabweru nammwe abasuubira okubanga ate mukola ki mu buyingira yes era nga ebigambo bye bibadde bwe biti ondooza obutawulira bitukwatako ziba mpisa really kubanga I think there is no perfect. They are not perfect people, and because they are not perfect people, there is no perfect marriage. Era omuntu yenna ayimira n'abalimba nti waliwo obufumbo obutabeeramu misunderstandings oba obutafunangako misunderstandings aba alimba naye ekikulu kufa abalokole nti empisa zaffe ez'obulokole zirimu okusonyiwa zirimu obutakuumira busungu kuki ku mutima actually Bible egamba nti ate tolinda bw'oba wanyiize ku makya ate tolinda budde kukola ki kuziba n'osigala ng'obusungu bukyali kuki ku mutima gwo kati Bible yaffe eriko omutima okola ki okusonyiwa eriko okusonyiwa eriko obutakuuma busungu kuki ku mutima eriko okwagala okwanama ddala ekintu ekikulu nze omwami wange mwagalira ddala
Surprise Pastor Kayanja jagenze maso kubanga ate akolera mukyala we Jessica Kayanja eretedde omukyala amanyiddwa nga Lucia owa NBS wali eri okubanga agamba nti ebyo bye byalemani bye balema Pastor Bujingo munange ate nabera nga ye ebintu bye abikola bikoze ki byesulise songa oba social media in-laws bagenze maso kubanga bamubakiranga bamubuuza nti wano ani Pastor Bujingo ayingiriramu wa okudda ku mukyala amanyiddwa nga Flavia Tumusime abangi gwe basinze okubanga ate betololerako mu nsonga z'omukwano ennaku eziyise ebbiri awo essatu emabega omukyalo no yavuddeyo n'agamba nti ebintu ebibi bibaawo mu bulamu bwaffe era we biba bizze tubireke bijje ate bikole kibigende olw'ensonga nti singa obyesibako bigenda mu maaso okubanga ate bikumenyaamenya gwe mwennyini otuuka ekiseera obeere nga weefuukira ekizibu okitegeera ekintu ekyo kituufu ekibeera we kiba kizze kkiriza nti kizze naye ate okireke kikole ki kigendere makuleka kubanga ate kyesibako kkiriza nti life is full of challenges, you never know. Bwati wategezeza omukyalo oyo naye nga wenjogera omukulu amanyiddwa nga Pastor Bujingo ye yagenze mu maaso okubanga ate abbira ku bakyala abafumbo n'abategeeza biki ebivirako abaami okubanga babbibwa lwaki abakyala ab'ebweru babba abaami abafumbo ye kusinzira ku ndowooza ye kino kye yagenze mu maaso okubanga ate atugamba badde okimanyi ndoza kankyogere mpola nti abakazi abasiguze abatwala abaami b'abalala baba wangulira ku kufumba n'afumba ekibumba n'afumba eggi n'asiika eggi ng'ewaka mwe mulunda n'okulunda enkoko naye nga tolina amagezi gaga nti omwami wange eggi eri abasiima era eri abaga nti ankoledde musumba nno olwaleero ebintu ebyo mbadde njala biwulira nabagamba nti bwe mba njogera ebigambo bye njogera wabaawo ba victims ne wabaawo n'abo be tupreventinga to become awo nno ba social media in-laws ne bagenda maaso okubanga bamutegeeza nti ekitegeeza omukyalo oyo makula yakubbira ku G naye ng'embeera bw'ekyo bwe yafaananye nagamba nti naleseka mukwano olwaleero tugenda kubanga tuyiga embeera eziri mu bufumbo okusinziira ku bantu ab'enjawulo ye omukyala amanyiddwa nga Doreen Kabalebe yose modo wa Rapapa naye bw'atyo yavuddeyo ensonga zino abeera nga azingiramu bubi nnyo ng'omukyala gwe kikwatako kitegeera kabwejumbira n'atutegeeza nti nze mbabuulire abantu batudde ku kye bayita bomu mu bufumbo era buli gwolaba nti ali mu bufumbo obwo bufere n'atutegeeza nti obufumbo bufere bwennyini obwedde emirimu abakyala batuulira ebizibu bali eyo abamu babakuba batulugunyizibwa naye batya okuvaayo bawoli ku kimu nze banandaba batya nga ndeseewo obufumbo bwange ensi enayogera ki nze kansi kaŋŋume enfumbe naye nga kye batuddeko be bakola ki be bakitegeerera bwatyo n'amaliriza nga agamba nti obufumbo bufere omukyala oyo takomyawo agenze mu maaso okubanga ate ye agamba nti bwe giba myaka nga gyakufumbirwa agamba omwana omuwala yandifumbiddwa ku myaka wajinda basatu tayawukanyeko n'omukyala amanyiddwa nga Sharita Mutawe naye yatutegeeza nti emyaka 3 gyasalira omuwala okubanga afumbirwa ensonga nti ogenda mu maaso okubanga akola byonna by'omanyi ebyekitumba waavu by'osobola okubanga okola n'obimaliriza ogenda otuuka ku myaka 3 wamma gwe ng'osobola okubanga okola ki olandinga obanga olookinga n'ofumba oba oliawo so nga ate omukyala amanyiddwa nga Ruth Karibala naye ensonga eno teyamulese nga maama ng'omukyala era omufumbo era aludde mu bufumbo bwe naye bw'atyo yasituse n'avaayo n'agenda mu maaso okubanga ate anenya abakyala abagenda maaso okubanga bakalakata mukyala munnaabwe ku mbeera efaanako bweti n'abategeeza nti leero kiri wuwe enkya kijja kujja wuwo ate n'amala n'abategeeza nti lwakuba mmwe tetukola ki tetubalaba biki biri mu maka gammwe tebuli basereebu ekiguddewo tetusobola kimanya okugjako ffe basereebu buli akagwawo nga mutwanika buli akagwawo nga batwanika naye nga bino byebimu mu nsi bino temuli musajja atayenda tetuganye Bayibuli egamba nti obwenzi bubi era ekugira okwenda egamba nti obwenzi bubi ne Quran tebikkiriza okitegeera naye munnange sitaani ye yawamba kye bayita abasajja era abasajja abasinga obungi actually bonna n'ategeeza nti abasajja bonna benda nti nammwe abali eyo betutamanyi betutalaba mukkirize nti abaami bwe bakola ki benda ate nammwe mukimanyi naye mulekerawo okubanga musojja mukyala munnammwe era bwatyo n'amaliriza nga agamba nti bawo wabanga ayenze tonoobanga lwakuba nti omusajja ayenze tuula ofumbe olw'ensonga nti obufumbo bwe butyo we buli abasajja bakola ki benda 24/7
Tubadde tukyali awo ku nsonga zezimwezo akasawo kevune katuuka omukramanyiddwa nga Ashba Kato nno bamuyita Muyizita Subwa era mulinde n'omukyala amanyiddwa nga Flufiga ayinza okuba ali mu kkubo oba nga yakikozeeko dda naye ajja kujja ku nsonga ezo omukulu ono avuddeyo n'agenda mu maaso okuba nga ate aseka n'agamba nti omukyala oyo yaŋŋaana n'asalawo abeere nga agenda ne Kabura wabula ate nga sinze nzekka gwe yagaana era awo n'agenda mu maaso okuba nga avuma omukwano n'agamba nti omukwano gwegire n'agamba mwaka gwa 2003 Flavio gumulaba yagaana Gaitano teyakoma omwaka gwa 2013 Flavio yo mwennyini n'agenda maaso okubanga ate agaana rapper okuva mu ggwanga eri America amanyiddwa nga J. Cole n'agamba nti mwaka gwa 2014 omukyalo yo mwennyini teyakoma n'agaana omukulu amanyiddwa nga A-Pass ate ng'oyo teyamugaana yekka ogwo omwaka yamugaana n'omukulu amanyiddwa nga Gareth Onyango n'agamba nti mwaka gwa 2015 ne kigwe wange n'engenda ne neepikira omukyalo oyo ne mugamba ebigambo byange byonna naye omukyalo oyo yakola ki yaŋŋaana mukuŋŋaana yasalawo n'abeera nga ate abeera n'omukulu amanyiddwa nga Kabura tuba tuli awo mwaka gwa 2017 Kabura oyo mwennyini gwe yasalawo okugenda naye n'agenda mu maaso okuba nga ate atandika ebintu by'okumwendako n'omukyala amanyiddwa nga Mase naye ng'ajjukira nti Mase oyo mbu yali yeepikirako A-Pass n'akola ki n'amugoba n'amugaana nga ye A-Pass ayagala ani ayagala Flash naye munnange bwe bityo bwe biri kakati omukulu ono Ashba Kato ye yasekedde mu kikonde ng'agamba nti olaba gye wagenda bwe bakujolonga nze nandibadde nkola ki nandibadde nkukwatanga kalira ka mwana naye nga ono ye mukulu ataggwa ku poliisi ye mukulu ataggwa mu mbeera za kusaba gavumenti kino gavumenti kiri abeera awo embeera ze muzimanyi bulungi nyonyi ddala ez'omukulu ono Ashba Kato naye nga naye era ng'omuntu tekimugenda kuba nti feelings akola ki azirina era nga yendowooza ye ku nsonga eyo naye nga eyo embeera egenze mu maaso okuba nga ate ebeerawo ku social media okuva mu bantu ab'enjawulo nga bawa endowooza zaabwe ku nsonga y'omukyalo n'amanyiddwa ngani amanyiddwa nga Flavia Tumusime songa terudde no abasinga omungi kye mwayagaliza embazzi kibuyaga yandibanga anaatera okusuula anti omukulu amanyiddwa nga Kaiza wamu n'omukulu amanyiddwa nga Brian Wako ne Isma yaliko naye ate ye kubagenze mu maaso okubanga bagenda ku Uganda Police yandibanga tabaddeeko olw'ensonga nga batugamba nti ababiri bano olunaku olwaleero babawadde ekipapula ekibayita ennaku z'omwezi nga 16 bagende babeere wali eri ku poliisi bakole interview ne statement ku misango egyabawabirwa omukulu amanyiddwa nga Omulangira Suna kinajjukira nti n'omukyala amanyiddwa nga Nancha Jomi naye agenda maaso okubanga ate asasaamu omusango gwe yawabira Anison bali luno ng'agamba nti ajja kumutuusaako obulabe embeera bw'eti bweyimidde sayidi eyo naye ng'omukulu ono avuddeyo still n'ayongera okulaga nti ensonga eno si wakussa mukono era ng'ategeezezza abantu nti ataddewo miliyoni wazinda 5 anaavaayo n'amulumiriza nti ddala mulogo agenda kubanga ate akwata ssente ezo awatali wadde okkakibwa wabula nga yeeyagalidde abeere ng'azisimba omuntu oyo anaamulumiriza nti wamma Suuna amazima matuufu gali nti oli mulogo ologa anti mugamba nze simanyize siina makulu simanyi music yagana biki simanyi njagala abakazi abakadde simanyi ndi mulogo olwaleero njagala kuyimira mu kamera zino nga njagala kumalawo nsonga zino kino nabadde nakyetegekera nenfunye omukisa guno njagala kumalawo nsonga zino zemuze mujogerako emyaka gyonna kubanga nkyali muto nnyimba mpaka kati mutaddeko ebito kyalina mutono makulu olwaleero kiri bwe kiri very simple kola bwoti mba mu banka kujjayo sente zino muziraba sente zino muziraba muziri milioni 5 muziri milioni 2 nazo ziri milioni 2 sente zino wano ku White House Music kalenda we wali ofisi zange zibeera nzigule njagala ojje n'obukakafu obulaga nti ndi mulogo nga nakulogoba nga nalogo omuntu akakase kinamuloga olwaleero bali lunaku lwonna lweyagala obukadde bw'obutaano bubuno bukulinze gwe kasojja n'obukakafu nti Suuna mulogo njagala mundeetere omukazi ow'emyaka 65 gwe mugamba gwe njagala mumuteekewo mulete n'obukakafu nga njagala omukazi oyo ku myaka egyo gyaliko 65 ne mama wange gyatanaweza nkuwe miliyoni 4 zizino olwaleero ekyo njagala tukimale kiveewo muleke kubeerawo nga mwogera bintu bitaliko mutona. Ono ye Sheikh Juma Katwanga omulombi w'edduwa omukugu mu kuvumula endwadde zino wammanga omuli amajinni amalogo ebisiraani olina lutwe business tetambula onoonya mulimu mwami oba mukyala amakaago gayuuga n'ebirala bingi ebigwa mu ttuluba eryo amwetaaze musange ekitebi okulirana ne Shell oba mukubire ku nnamba y'essimu 075357554 075357554 ye Sheikh Juma Katwanga ekitebi.
Olunaku lweggulo twageze maaso kubanga ate tutunuuliraho omukulu amanyiddwa nga Lukman Vincent Ssegawa nga nnyonnyola ku busiraamu okusinziira ebbanga lyabumazeemu nakyo kyayizeeyo naye tubadde tuli awo omukulu amanyiddwa nga Hajji Haruna Mubiru omukunja naye n'agenda maaso kubanga amukola ki ampigiye akasimu naye ayogere ku nsonga ze zimu ezo ez'obusiraamu yes naye n'abaako ebigambo byayogerawo ngenda kubanga ate mbikulekera bwe ntyo nsabe Mungu atakumira mpeera hagira abankumira abatandaba kubanga musubscribinga ku channel FM ngende maaso mbere nga ate musubscribinga nsigalenze fije danyis akankalulijo mubere bulungi oba musule bulungi mbagala nnyo mweraba Haji mbadde njogerako wano n'omwami ey'akasiraamu kagwe bayita Vincent Ssegawa wamutegeerako? Yesebo Vincent Ssegawa agamba obusiraamu tebukkiriza kuyimba haramu era ennyimba ze zonna atugambye ku Beat FM yatugambye tuzisiimuule tetuddamu n'oluzikuba Sebo nti tuzisiimuule tetuddamu zikuba olw'ensonga nti haramu aramaini mbwera mu kabuli gwe omuyimbi w'ekitooke omuyimbi wa nanca wange tonswaza nanca wange ejjana mwe tebalindiridde tebalindiridde mmwe abasiraamu abakola ebyokuyimba ebyo birimu omanyi ana mukunja wansebo nti eddiini ndimanyiko kitono kakati seeka Ssegawa bijja muwakanya buli omu kyafuna kyamanya sinaba kunoonyereza nnyo naye kinoonyerezaako naye nze kyemmanyi nti okuyimba musomesa agamba nti ekitooke kipansalira fiira mukazi wo tomukuba mukazi wo naye mulungi ate nga eddiini eragira abantu bafumbiraganwe simba kwawula abaana njawula atayagala kukola taata omulungi afaayo ku maka ge kateke kibiiki nenyimba nti ekitooke kifansalya mukazi omulabirire nanca wange tonswaza mu bufumbo gy'olaze tonswaza kakola empisa embi kakati awo bubi kisebo ijjako nga waliwo ebigambo ebipya by'alina anti lyakugamba bw'atyagi nti bw'ogenda n'otegeka ekivvulu kijjuddemu bivu ebyereere wali otajjoka wayita bivu wayita abakozi ba bivi oba wayita kujja kusomesa bantu mbu bw'oyimba nga banywa omwenge bw'oyimba nga benda bw'oyimba nga babba bw'oyimba kati mbw ebyo byonna mujjana anti anaasiramula omuntu agenda mu kyaki manyi atagenda ku musikiti anaasiramula omuntu alina kugenda ku kyaki togenda gye basiramukadde agenda ku kyaki obabuulire basiramukabo bajja kutenda naye bwona ogenda ku muzikiti ate obagambe banaye musiramuke obuuzi ekyolwo kubanga bw'olimu basiraamu already kakati nange bali we bajja fanze nange ekivu njajaruuna bwe bakuŋŋaana nga mbagamba balinaye musikyalireyo mukutya Allah musaale ng'eswala 5 abasobola mukole hijja n'abakyala mubawo waabo kati nagamba muwe bakyala bammwe kati nagamba mukole hijja alina obusobozi mu nsi etegedde musaale ng'eswala 5 kati awo waliwo okyataawo kakati ye omuwadde magezi ki ayongera okunoonya okumanya ne bino ajja bigguukako ebyange byemmanyi esebo naye nga kyayogera kiyinza okubanga yo kusaidiyo wali akimugambe nga kituufu okumanya tekuggwayo naffe abamusookayo tukyanoonya tunabakukolwa naye nga yeegendereza nnyo ebigambo ebyobusiraamu bituufu obusiraamu okufulumya ekigambo olina okusooka okunoonyereza ennyo okunoonya ekigambo ekinaakuggwawo ekinakugjayo kubanga nga twamwaniriza nnyo tumwagala nnyo nawulire ne Joseph bonna tubaagala naawe kwagala ove mu buli obuntu buno bwo munange nange akiŋŋambyeko awo Ssegawa nti sifanga nga siramuse era jakutubidde ejjana buno obuntu buno
obona obo bwasakyewa nze sibuliiko ate oyo alya n'ennyanya n'alira bune oba bakola batya n'amagumba agameki ebiyindoyindo ebyo ebitututu ebyo ebimwamwamu ebyo mwasiiba naye simanyi Buganda amaliriza ng'atugamba nti aba BTFM ennyimba zange muzisiimulemu anti ate kati ate ekyo kyakola kibi kubanga ayagala kufa nsaalwa ate nga n'ensaalwa mbi musiraamu okuba obukubi omumiro gamba nti bomba nnaffe baamala ekitoka kikuyingiza omuliro tuga kati alina okukola yekolerera akolerera eduniya ne ahira n'abaana be ne famire ebyokusigala abikolera nga bwakiisa omulimu omulala kozi ng'alina mulala gwafuna bw'aba talina saba Allah amuwa omulimu gw'etaaga naye guno wabanga agukyaye era simanyi naye kankisome awo tugambe bugambi nti ekimuddusiza akazannyo kabadde kamulemye neyekwasa tondogerere tonzijaku bigambo simanyi kuwalampa abayimbi enkyamumanyi ng'omuyimbi ekyamumanyi ng'omuyimbi mbadde nsaba omukubireko kasimu okimugambe nti oli muyimbi owulire simukubira oyo mukulu munnanga ajja buzi nangamba kuba eno rediyo ewulizika abantu bangi miliyoni ziwulira kati naye enyini nge byeyayogedera yasubati abantu babiwuliriza kati naye kwali kakati ajja kujja wano ku HRM muwe ku mugaati muwe omulimu gw'emigaati kale wabanga yava mu kuyimba ajja nkolera emigaati wano oba awereze ne ku mmere